Red Zone TV nga bulijjo bale kubanga okyatugoberera bale kubanga okyali ku Red Zone TV gwe ya subscribinga kyokola kya mtawana nnyo awe bale kubanga okyali naffe atanaba kubanga subscribinga nyongera okujjukiza kirira wansi awo olabe ekigambo subscribe kikwateko o subscribinga ku channel yaffe eno okwate ne kade aka notification oberenga to missing nsonga yonna nga sinaba kubanga ngenda wala nina updates wano zenjagala okubanga nkutuusaako nina bwenjagala obenga otegeera waliwo ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda njagala ate biberenga bikutuukako bubaya sana nnyo ku ddakiika eno yennyini nenga sinaba kubanga ngenda wala njagala nsooka ate nkutegeeze ku musajja gwe mmanyi nga Haji Aruna omulombi w'edduwa sayidi z'ebugerere bw'otuuka e Kayunga ng'okuba ku namba y'essimu 0702-10702-105-230 abogirabaawo bamuyita Haji Aruna omulombi w'edduwa ajja kubanga akusomolola emikisa n'ebintu ebirala nga wentera obigamba kakati gwali ku Red Zone TV njagala okutegeeza abojjukira abaana abayizi ab'e Kyambogo University abavaayo bali abayizi 7 ennaku zomwe zaali nga 24 mwezi ogw'Okumu omwaka guno gwennyini baavaayo ne beekalakaasa nga bawakanya Parliament okubanga ekkiriziganya obanga ekkiriza ekyali kigenda okubanga kigenda mu maaso ekyomudumu oba pipe eyaligenda okubanga etwala amafuta ajjukira amawanga g'ebweru agasinga obungi amawanga mangi nnyo gaavaayo nga gavumirira ekikola kino ekyamawanga abiri Uganda ne Tanzania okubeera nga bazimba pipe eyo. Kakati abaana ku University y'e Kyambogo bali abaana 7 baavaayo ne beekalakaasa nga bagamba nti pipe eno egenda kwonoona obutonde bw'ensi n'ebintu ebirala ensonga endala ze baali bawandiise ku bipande byabwe. Njagala okutegeeza nti ng'ennaku z'omwezi 24 mwezi ogw'Okumu oguwedde abaana 7 baakwatibwa naye nga ku bana abaakwatibwa bonna 7 baali bayizi ku Kyambogo University ate nga baali bagraduates oba baali mu semester esembayo nga balina okuba nga batikkirwa mu graduation eno ndowooza esembyeyo. Kati njagala okutegeeza gwe mugana nga akyali ku Red Zone TV nti kati abaana abo baamisinze graduation ye19 eya Kyambogo University olw'ensonga nti baakwatibwa bwe baali bagenze wali ku Parliament okulaga obutali bumativu baakwatibwa ne babeera nga baasindikibwa ku meere eruzira ne babalimandinga okubanga babeera eruzira bamaleyo ebbanga omulamuzi lye yabasalira okubeera nga bamalayo. Kati njagala okutegeeza gwali ku Red Zone TV nti wetwogerera abaana abo baamisinze graduation ey'omulundi ogw'Okumu nga bwe nkugambye. Kati ate waliwo abaana abalala olunaku olwaleero wetwogerera ddakiika si nnyingi nnyo ezaakayitawo abaana abalala 4 era nga nabo bayizi ku Kyambogo University bavuddeyo ne bateesa ku makya ne bagamba naye mmwe bannaffe baafiirwa graduation bannaffe tebaabatikkira olw'ensonga nti baalaga obutali bumativu bwabwe eri gavumenti eno ekikola kye yali egenda okukola. Omulamuzi n'abasindika eruzira babeereyo emyezi gy'ataabannyonnyola oba egitaali mirambulule. Kati olunaku olwaleero nabo ne bakeera ku makya ne bagamba naffe leka tugende wali ku Parliament naffe tulage obutali bumativu bwaffe nti lwaki bannaffe bano bamisinga graduation bambi tusaba mubate wakiri wabeewo engeri yonna gye bayinza okubanga babatetenkanyiza babeere nga batikkirwa newankubadde tukimanyi bulungi nnyo nti omusango ogubavunaanwa teguliiwo naye ffe twagala mubate wakiri bajje batikkirwe bazadde baabwe basigale nga basanyufu ng'abaana abalala nga bazadde b'abaana abalala abaatikkirwa kubanga bano mwabasiba awatali musango gwonna. Kakati njagala okutegeeza poliisi tezzeemu kulonzalonza era tekkiriza n'abaana bano kutuuka munda tebakkiriza na kutuusa nsonga yaabwe kubanga bo baadde bagamba nti mute abaana 7 be baakwata ate newankubadde tuwagala mubate era stiru tukyali ku nsonga eya EACOP oba East African Crude Oil Pipeline ebeere ng'eyimirizibwa kubanga era tetukkiriziganya nayo naye nga tuli mu embeera ey'okuba nti tukkiriziganya nayo tusaba bannaffe mubate babeere nga badda batikkirwe babeere nga batambuza obulamu ng'abantu abalala bwe bandibadde batambula. Kati njagala okutegeeza na bano babadde 4 bokka beebeewaddeyo ne bamira omwoyo ng'enkoko emira ensanafu ne bakkirira wali ku kizimbe kya Parliament ne bakkirira nga balina ebipande byabwe nga bagamba bannange naffe tetusobola kutuula butuuzi nga bannaffe baamisinze graduation ng'ate abalala bo baatikkiddwa ate ng'omusango gubavunaanibwa teguliiwo. Kakati njagala okutegeeza nti abayizi bano 4 abakedde awo ku Parliament njagala okutegeeza nti nabo tebalutonze era essaawa eno yennyini nabo bamaze okuba nga bakwatibwa ne bavugibwa ne batwalibwa mu mmotoka za poliisi zikabangaliza poliisi
naye teri n'omu ategeddewa gye batwaliddwa. Njagala okutegeeza nti abavubuka abo babadde mu ngoye za bbulaaka, bawanise ebipande byabwe nga biraga obutali bumativu eri pipeline eyo gye nkugambye, nga balaga obutali bumativu eri gavumenti y'eggwanga Uganda, eri parliament nti tekoze kimala kubeera nga erwanirira abaana bano eddembe lyabwe libaweebwe bajje batikkirwe. Era ebipande bibadde bisoma for planet, for people, stop oil, stop pipelines, stop EACOP, stop now. Era ng'ekipande kirala kigamba free the 7 students. Ndowooza be bali omusanvu abaamisinze graduation eya Kyambogo University y'omulundi ogw'e19. Kati bano abana bafuddeyo nga bagamba nti leka tugende tulwanirire bannaffe waakiri bakomewo batikkirwe kubanga n'omusango gubavunaanwa teguliwo era ffe tetugumanyi. Kyofula naffe tetugenda kutuula gye tuli, twagala tujje tubalwanirire mu mbeera yonna esoboka babeere nga bateebwa kubanga tewali musango gubavunaanwa ekibaali balwanirira nakati naffe tukyakiyimiriddeko. Nabo wenjogerera bakwatiddwa batwaliddwa mu kifo ekitanaba kubanga kitegerekeka babavunaana ki. Lwaki mujja ne mwekalakaasa? Lwaki mujja ne mulwanirira bannammwe bano? Nammwe mujje tubakwate, nammwe mujje mugende munda, tetwagala muzannyo. Gavumenti y'eggwanga Uganda, poliisi oba ebitongole ebirala ebyokwerinda byonna ebibaddewo bibagambye tetujja kubakkiriza kubeera nga mweyongerayo. Ne babajimba embadiya, ne babakwata zijjeek, ne babateeka ku mpingo, ne babakasuka ku kimotoka kya poliisi, kikabangali kya poliisi, ne baba nga babavuga ne babajjawo mu mbeera ey'obunkenke nga bagamba temukkirizibwa kukola kino, okwekalakasa tekukkirizibwa. Era tubongeddeyo okubeera nga nammwe mwegatta ku bali omusanvu ate be mubadde mulwanirira, nammwe kati mubeegatteko, nammwe mubeere nga musibwa. Mujja kitegeera nti eno Uganda si yajjajjammwe. Bw'ate bw'abagambye omusirikale ng'abakwata. Red Zone TV kwoli Sebamudde Patrick Nsemberayo nga nkuweereza amawulire nga bwe gantuukako bwe ngakuwa ate ne tubeera nga tutambula. Webale kubanga okyatambula naffe gwe yasubscribinga, nkwebaza nnyo kubanga okyayimiridde naffe, naye atannaba kubanga osubscribinga nja kukusaba kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel yaffe eyo, okwate ne kade aka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna. Ojja kuba otambula wamu naffe era ojja kubeera ng'omu kwabo nga bwe ntera okukugamba ababeera batambula naffe ebbanga lyonna. Kakati nga sinaba kubeera nga nvaawo wano, njagala nyongera okutegeeza ku baganda baffe aba Haruna and Sons Interiors. Bano nno nga bakolera ebibajje byonna eby'omu nnyumba. Oyagala sideboard, oyagala ntebe eziri ez'omutawaana ennyo, types ez'enjawulo omuli eza omuli zino eza bulijjo n'ebirala byonna byonna nga obimanyi, nkakasa mu abasinga obungi mubimanyi. Oyagala kibajje ki eky'omunju, oba oyagala kitanda, oba oyagala mmeeza za office, oba oyagala ntebe ziri ez'omutawaana ennyo ng'oyinza n'ogala tebazikolera Uganda. Haruna and Sons Interiors. Ogenda wali ekawempe ku kikube ekidde ettula, ojja kuba okuba ku namba y'essimu eri 0753 16 68 0753 1166850. ojja kuba otuuse bubaaya sana nnyo. Red Zone TV kwoli atanaba kubanga osubscribinga nkugambye asijja kuwa kusaba kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel yaffe eno, okwate ne kade aka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna. Tugenda kutambula ffenna ebbanga lyonna era ojja kubeera ng'omu ku abo abanasooka okumanya nga singa Red Zone TV enayina ensonga yonna gyetaddeyo. Amawulire ge ogenziza okuwa ate nga tulina updates endala zetugenda okuba nga tukutuusaako, era nja kutegeeza nti tuwuliziganye gwe yasubscribinga, tuwuliziganye mu updates zaffe endala ezijja, tubeere nga tukuwa amawulire gonna nga bwe gatambula. Bale kubanga okyatambula naffe kwagala nnyo.